omubaka omu kuwa Parliament abava Kasese Honorable Katusabe Atkins yayimiridde mu Parliament n'atutegeeza nti omukulembeze waabwe agenda kudda ewaabwe okumala emyaka 7. Ssemujju amaze tanadda waabwe. Nga tanadda waabwe. Kwejo 7 kuliko gye yali mukomera. Papa Monto olw'osomera yina lusomye nga banyonyola ebyaliwo kumubaka akandooya. Saagala byogera byonna ebyo. Frog marching birowooza mu Uganda oba kwe kuyiribya. Nga bamuyiribya okugenda okumusuula mu kanyonyi bamutwale. Badde nsimamu ntanga ebyogerako. Kati Katusabe ne yeebaza President Museven. Etulowooza era leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga n'agamba nti bambi lwakuba musajja mulungi kyavudde yeebaza omuntu eyayokya olubiri lw'e Kasese ate n'asaba mu buwombeefu nti mwalizeewo ne muluzimba. Nze nadde mutaddeko order speaker teyampadde nga njagala kumubuuza omuntu eyayokya olubiri tamumanyi alyoka atandika okwegayirira nti baluzzeewo. Speaker n'atampa mukisa. Okusooka nze bwe nali njogerako n'owekitiibwa Mulwanyamuli Katikkiro yawummula ebiseera ebyo nga sinava mu mawulire mu observer emirimu gye nasembayo okukola gyali gyakwogera kuwandiika mawulire ku bantu abaali bawummudde mu mirembe bukya bwe baali basanga obulamu kisobozesa abantu abalala bangi okuva mu woofiisi bawummule emirembe. Kwabo nayogera nabo mwalimu owekitiibwa Mulwanyamuli nanyumiza nti weyabeera RDC babayitanga ba DA owe Masaka bwe bagenda okusinkana mwaye Museveni mu State Lodge e Masaka. Museveni yasoma ne wekitiibwa Mulwanyamuli era bwe basomanga yamuyitanga ise mwogerere. N'amubuuza nti nawe bino ebyokuzaawo obwakabaka obiwagira nga yeewuunya. Museveni obufuzi obw'ennono akyayinamu endowooza eri erowooza nti kitegeeza bakawadde nekitegeeza abantu abatali bagunjufu. Mwenna mutambudde mu Europe, almost buli nsi ya Europe ezisinga obungi zirimu obufuzi bw'ennono. Nze naliko Sweden ng'omumbejja waayo afumbirwa naye ng'oganga waliyo okukola mu Stockholm tuli ku street n'essaawa zaanayitawo tetumanyi. Ebungereza olaba ekiriyo, Netherlands n'ensi endala ezirinaanyeewo. Naye Museveni simanyi oba baakimusomesa oba baakimubuulira bulizo. Manyi olw'omuntu abulira omuntu ekintu ekifu ate gwakibuulidde n'akikwata. Kati ye mu kuzzaawo obufuzi obw'ennono yabuzzaawo nga alowooza nti abakadde bwe banaagenda bakaddiwa abamu ne bafa aginganda n'emyaka kati 97 taata wange ng'agaba bugenda kukoma kwabo tuwone naga nti mubaleke baddewo. Yeewuunya nnyo okulaba ng'obwagazi bw'obufuzi obw'ennono buyitiridde. Kyekiri ky'obuuzizza. Kati omumbere bamusiba n'ateekawo komiti egenda okwogeraganya ne gavumenti emuddiza eddembe lye. Naye bagamba Museveni naye agenda kukyalayo. Kati obuzibu bwe twafuna eggwanga lino bwe lyali litandika. Lwaki usooka kulwana nga ate nga mukuteesa? Anti kati Museveni aba alowooza nti olwo amaanyi kati agakumaze. Kati amaanyi agakumaze, kati oli mu mbeera ya bunafu. Era oddayo nalabye Peace Mutuuza amadde musomako ng'agamba nti kakati omumbere tagenda kuddamu kuumwa Royal Guards. Kati gavumenti yegenda omuwa abasirikale bamukuume. Kati Museveni ekyakiyina nnyo kati kugaye nti okulonda kwa 2021 nga kwakaggwa. Museveni yayita aba reform agenda ebiseera Besigye ngali mwekizere South Africa n'ayita banjuba bateese maze bawangula kati mujemba w'ebifo. Njuba namugamba nti katulinde bannaffe abalala bonna tujje tuteeseze wamu.
ekyo kyekyali badde kiyambe eggwanga ky'obuuza naye ebyembi abakwata obuyinza Museveni ayagala nnyo okuteesa n'omuntu nga oli ku maviivi nga oweddewo oba kibiina kya byabufuzi nga kitagudde kiweddewo mba mufuzi wanono nga butabangudde bwonna kasita alaba nga akufunzizza lumu Honorable Manya Mushega waliwo omusajja amuyita Malinga yali ko minisita w'ebyobulamu owa Galubindi yali minisita w'ebyobulamu yali whip wa UPC mu parliament embeera n'emutwala kati Manya Mushega tuba tunyumya nga mu kufa kwa Malinga Museveni yafulumya ekiwandiiko ng'amwogerako ng'omuwagizi wa gavumenti lokulwe kaakati Mushega nga ngamba nti kibi nnyo okufunza musajja munno n'omufukamiza n'ogamba abantu gayo omukwano gwange nnyanja gati mulambuuza afukamidde naye nga wamutadde mu mbeera tasobola kutwala abaana school fees gutunulira abantu Museveni baali nabo bonna kugamba nga bali mu kobaane si bali nti nno beegasewo mbabyeko kye bakola nze naye ntunuulira ajja kunsonyiwa mukwano gwange Mwanyina Elizabeth Kamya yawandiika ekiwandiiko mu Monitor ng'asaba abahima abasajja abakulu abava mu kika kya Museveni boogereko naye eggwanga liri bubi ne bamukwata ne bamusiba twali ku Buganda Road awo tugenze kumweyimirira Betty Kamya Namusango Olive nga tuli Buganda tugenze kumweyimirira Sale n'amukubira n'ayomba kati olwaleero Betty Kamya bw'omusanga kati wakuba ejiji wali muganga ngenda kuwagira Museveni afune obulu 9 ku buli 10 mu Kampala ngali kawembe kati ne Museveni ndoza kugamba ekkoba anirya tuyinza kubanga abantu bonna bw'oli nabo buli omu amaze kusoberwa nga yembeera ebagasse ewamu so nga ati mwali badde mutuula ku lw'obulungi bw'eggwanga n'onoonya abantu abasobola okugasa eggwanga kati omumbere mu mbeera gyaddiddemu ekaseese byayogera kyemwewuunya nti kwe kuguma neyebaza kabaka wa Buganda yali badde atya naye yagumye ekyo n'akyogera ate n'alabula abantu ab'eŋŋambo propaganda abagenda batyebekawo ebigambo naye nga taddiddeeyo mu mbeera gye yali baddemu ng'omufuzi ow'ennono addiddeyo mu mbeera gye bamaze okwagula era n'ayogera ne ku lubiri lwe baalukuba nebaza Ssaabasajja Kabaka okuyimirira naffe mw'eyo embeera addiddeyo newakubadde ku street kwabaddeko abantu abajaganya naye addiddeyo mu mbeera yakukungubaga olubiri teruliiwo Museveni yalukuba natta abantu 10 kyova olaba Honorable Katusabe yadde aga Parliament bannaye mu mpagire gavumenti eno ezzeewo olubiri kaakati ng'empuga kyadamu nga ndi musajja mugunjufu ayeegayirira n'atutta ebibye okubimuddiza bw'abizza ne yeebaza era nze nagamba nti ekyo kyali kizibu kyange oyo empuga yadde atendereza Katusabe nti musajja wa mpisa nnyo neeyamuggyako ebibye amwegayirira bikomyewo ate bw'abizza ne yeebaza nze ne wano mu Buganda nze ng'omuntu ekizibu kye nali nnyina era nga ntendereza nnyo Pakatikkiro bonna abatukulembedde n'aliko lwaliro Charles Peter Mayiga okubeera n'obugumiikiriza nze ng'otutta ebyange Medi nkulayirira sisobola kukwegayirira ate ne bw'obiza sikwebaza ye Ssemujju ng'otutta ebyange sisobola kukwegayirira tewefiiriza nerekereza werekereza ate sobola kwebaza ng'obizizza wadde aba bitutte ng'onzigyeko ebyange n'obizza nenkutendereza naye ndooza mukulembeza olumu kyetaagisa nga nti nze ntendereza abatukulembera obugumiikiriza bwabwe singa faamufu twali tukulembera singa zadda dde okunywa Brenda lwaki tetuseeka abantu basooka kuteesa ate batasooka kulwana tebasobola kukola ki